Tinze Maama Wange yampaliriza ofumbirwa. Mama wo yakuwaliriza ati. Sinti yangamba ofumbirwa. Naye kale ebintu byali ekola. Byali ekola bitya? Ninga ne mugamba naye mama. Twaki mbona abuno tukakuchima. Olinga sigwe yanzala nezungira mu bantu okuba wafuna omusajja. Ebiseera byongo omugamba ebyo bigambo ngo ine emyaka ng'emekolo. Nali ntegeera myaka nga 13 Nali ntegeera. Kati wewe nali nkolera nga mpata bumonde. Era mama wange najja nanyononerawo. Nayogera ebigambo bingi ne bangu. Nga lwaaki mama. Yanywa walaji. Najja kwaye buli wanywa walaji. Walaji amutabula. Yalwala emirundi lw'amazzi. Wewe yalwala amazzi bwe gatuyingirira. N'alwala natuka ne oxygen. Yali agenda kufa. Omwana? Batusindika Ennaku. Kati gwe obeera n'omwami wo? Embeera naye omuyiseeko ali asika chapati. Wamma bali bangamba ne musajja osalasala mu maaso oyo n'ebifaananyi byange. Asika chapati. Twali tetumanyi nga gwe munu gaffe ogusooka. Mwalimu akapangisa temanyi nti amazzi gayingira. Gaali nga kale tulira buulizi. Gatuyingira nga tulako gayingira. Ebintu byonna ebitoba bwali budde bwa kiro. Ne gayingira omwana n'atoba tata we yazuukusa. Omwana ali mu kitaba. Okera ku macha. Mwalimu bebasiza wansi. Anti tusula wansi. Musula wansi mwenna mifaliso jja mu wansi n'omwana wansi. Kati tegeza gayingidde yakoze ekyo. Era gali munda mwegali. Kolabanga wano we wawula bawa. Nagange wegali bakubanzigadde. Obuso guno gwe mulyango gwo guno. Guno gwe mulyango gwange wensula. Twagala okera ku macha omwana. Twagala ozuka omwana ali mu mazzi. Okera ku macha omwana tandiko kankana nga asesema addukana ky'omuwacha ekikomawo tumugwira syrup n'ebigaana. Tegeza gamuyingiramu. Tumugwira syrup n'ebigaana Nazaala wange najja ne bagamba enzisaya sabudi n'abasawo naye ngangula syrup ne balemererwa ne bangoba. Ne bansindika Ennaggulu. Ne banvuma. Bwe twatuuka Ennaggulu bwe kiti tebaatulinza na mulinza. Ne bamuteekako oxygen. Era singa tekyali ekyo mwana wange yali afudde amazzi genda. Kati munaakikolera mukyakolera we mukyabeera singa naye leero badde toliwo banga mwebasira gali badde gamuyingiramu. Munakikola nakola oti. Ne kase kirungi mukola ate omwana ngina muzaayo leero kuba mwana wange tasobola gano mazzi ngina muzaayo wa jjajja. Kituufu bayidayo kati ye muzeeyi wa jjajja. Jjajja ye abeerawo. Abeera side zeri kasokoso. Bayidayo kasubi eyo tewayingira mu mazzi. Bali ku kasozi abe kasokoso. Ku standard side eyo gyabeera kati kanda jjajja regular akomewo muzeeyo. Kasite kirungi taata omwana gyali. Kati leero amazzi gano gayingidde. Mugenda kusulamu mutya mu nnyumba. Mwana ebyo mufaaso gyonna bitobi. Oba leero teri kwebaka. Era teri kwebaka. Kuba amazzi we gayingira mpozi nga gagaweddemu ate sigakugwamu kati kuba gakyali. Kati eri gakyali. Olowooza eri galina sooka kwotula ne gagenda. Naye tegasobola genda kuba kasasiro aliyo mungi. Musuulamu kasasiro mmwe eno ne wazibikira. Sifa abasuula. Mama nnyini era. Kati wuya era amazzi gaga nti gamututte gagenda mutwala. Nedda amazzi we gaba tegazze. Owange abeera mu kakutiya. Kitegeera naye kati amazzi gazze. Amazzi gakoze bwe gati kasasiro. Kaakati amazzi gano gayinza twala bbanga kyokubanga gaggwawo wane. Saawa awo ng'emu kuggwerawo ddala. Oba bbiri. Naye nga kweri ganaggwawo tegatwala ennaku eziwera ebbiri. Gajja genda gafuluma mpola mpola. Gali kugenda mpola mpola. Buli gadde gakoma muno. So wajja sigala nga ati waliwo bitabataba naye nga gafulumya gasinga. Naye era we gakendera mu mayumba tegaggwamu tigaggweramu ddala. Gwekennyini gwalina okukwata. Gwekennyini gwalina okukwata ebbaafu oba ekintu kyonna n'ogayoola naye bw'ogalekamu era gabeera. Tegasobola kuggwamu wegaggwamu nti wanene kale wano gaggwewo nti ne mu nju gaggwemu. Gwalina okugayoola. Wagambye gwe gwani erinnya lyo? Patricia Namatovu Patricia liwangabi. Kati gwe Patricia gw'olina emyaka emeka? Nina emyaka 19. Olina 19. Okay. Ogwo likaleko ndoza afuna obutongo yinga 17 awo. Ofuna olina 17. 18 obeera n'olubuto. Kati omwana ali mu myezi nga gijjo. Era naye wafuna ali mwaka gumu. Mwana ali mwaka gumu. Kitegeeza afuna obutongo yina emyaka 16 ng'ogenda yingira 17. Ayina omwaka gumu n'emyezi 3 agenda weza myaka. Kati gwa 10 nga 10 aweza emyaka 2. Bwana muzaala mugwa 10. Naye twebaze Katonda gwe taata w'omwana omuyina oli naye. Nze wendi naye.
Planinzi mwana muzzaako buzi. Waboneredde. Ogenda lwawo osooka okuzzaako. Abaana beno kiki? Muba kuki ne mufuna embuto ng'obudde bukyali. Ebintu mubyagala bwagazi mbeera kiki? Kyali kigwe n'ofuna olubuto. Ewammwe batya. Gezaako otunula eno saagala mwana nabike mu kamera. Embeera gye baba bakuyisaamu. Ewammwe waka. Kya waliwo embeera eyinza okwagaliza ofuna olubuto amangu. Kati nze maama wange yampaliriza ofumbirwa. Maama wo yakuwaliriza ati? Yaŋŋamba nfumbirwa. Naye kale ebintu byali ekola bitya? Yakola yalinga alina omusajja nga mukyoli. Oyo omusajja akomawo n'amukuba ate nga nze kuba twali twapangisa saidi zaawo Kamuli nga ye gy'abeera eri Namugongo ne bbaawe. Kati nga bwe ŋŋendayo bbaawe tanjagala okitegeera ebintu ng'ebyo. Kati nali nsoma njiga kyalaani naye nga nsula eno Kamuli eno yali yapangisa ennyumba naye nga ennyumba gisasula naye nga nsulamu nzekka. Kati nga maama yapangisa ennyumba ng'osulamu wekka? Twali tusulamu babiri bwe yafuna oyo omusajja ng'agenda. Mwe n'abaleka mu nnyumba eno? Nali omu. Ng'osula mu nnyumba wekka yina agenda ewa taata muto. Kati gwe taata wo gwe nga ye aliwa? Taata wange waalya naye ali awo Kamuli. Naye bali baayawukana? Naye kale twali tetukwatagana bulungi kuba maama wange yali yagambanga taata si yanzaala okitegeera. Aye nange taata wange amutegedde wano obukulu w'enju. Sokoleke maama yagambanga taata ono mwana si wuwo. Kati nga nange maama ngamba oyo si ye taata we naye nga nze buli lwanda amukuba ngamba Patricia jangu nze akuzaala. Amugamba maama yangamba si ggwanzaala. Nanga lwe musanga maama yangamba si ggwanzaala. Ngezako tunule nsagala mwana omukyuse wote tuna mu kamera ye. Era nga bwe ntogwe mugamba. Kati nga nze ne Kamuli nsula yenze kanga yasula Namugongo kati olunaku lumu ne batugoba mu nnyumba. Ennyumba yali emabega egenda kuggwa ye Kamuli. Kati bwe yali egenda kuggwa kolo enkuba yatonnya ekiro. Nasula wa neighbor. Nani egwe yasule wa neighbor? Yasule wa neighbor nga bagamba mwe enkuba ekola ki egenda kutonnya ezo sula ennyumba. Nekuba. Era kyali kituufu enkuba yatonnya nnyingi ennyumba n'egwa. Kitegeeza lwasule wa neighbor wasima tuko okufa. Kati ne bangoba mu nnyumba. Ennyumba emaze okukola ki okugwa. Ne bangoba mu nnyumba. Nensulange waba neighbor nensulange. Maama atuka nga takyakomerawo ddala. Ngali wa taata mupya. Nagendayo nangoba n'okunga. Maama wo nagamba togenda nga lwaki amanyiza omwagalira omusajja? Simanyi nze kyali kigendererwaki sijja kulimba. Kati nagendayo nangoba nenkomawo nensulanga mikwano gyange kati lunaku lumu neŋŋendayo nga bangobye neŋŋendayo nga yampita nga bamukubye. Maama wo taata mupya omukyoli nga mukubye. Era namusanga ayiko omuse nemugamba nangamba oyo omusajja nkuba ekiki ne batereera nenkomawo eno gye nali nsula nembeera ate oluvannyuma nnyo nenga nemugamba naye maama lwaki mbonaabono tuka ku kino olinga sigwe yanzaala nenzungira mu bantu olwokuba wafuna omusajja. Ebiseera byo ng'omugamba ebyo ebigambo ng'olina emyaka ng'emeka? Nali ntegeera wa myaka nga 13 awo. Nali ntegeera. Kati nangamba simanya yagenda naggulu kuba nali simanyi nti alina lubuto. Nangamba yagenda ggulu nga nze kale mulaba asesema nnyo nze. Nangamba agenda ggulu. N'agenda eggulu. Bwe yagenda eggulu ne mbaira nga bano we mbaddewo nali ngansula ne batuuka ne bakola ki ne bakoowa okukola ki okunsuza. Ne ŋŋenda eyo sayidi ze Namugongo gye yali baali nga basula nensulangako awo mu kiyumba mwe abaali babeera kuba baali bavamu nga baawe yamutwala ggulu n'olwo. Ennyumba ne bagireka nga nkalu? Ennyumba ne bagireka nga nkalu nenjira nga nsulamu. Ennyumba gye baali basulamu yali yakojja wa bbaawe ng'agizimba bayala bisenge 3. Like ng'eringa ya kifulukwa tebannagimaliriza? Tebanagimala nensulamu kati olwagira n'aleeta abazimbi era nawo nenvaawo nenfuna ekiyumba ekirala nga mwensula kati lumu nali nvaayo nga kale nsula Namugongo naye nga wensanga wenkola ki nsula naye nga nkaaba nga nevuma ensi nga njogera bingi. Emyaka nga 13 awo? Nga nzunga buzunzi buli we nnoonya emirimu sifuna mulimu. Kati wewe nali nkolera nga mpata bumonde era mama wange najja nanyonoonerawo nayogera ebigambo bingi ne bango. Nga lwaki maama? Yanywa walagi najja kuba ye buli wanywa walagi. Walagi amutabula? Wanywa walagi yefuula kirala. Najja nanyonoonerawo era nawo ne bangoba
baby ngakaaba badde kati lumu nga ntambula kuba tata ono yali yankwana naye nga nze simwagala olwasooka nga kyasoma kyalaani yankwana naye nga simwagala kati ku luno lwe yandaba nga nvinna mugongo kuba yali asiikirawo kamuli capati yali asiikira nenzija nga ntambula kuba nze nali simulabe yeyampita neŋŋendawo anasirika omwana nga ndaba yeyongedde okaaba nemunyumiza ebizibu byange taata w'omwana nangamba tewali buzibu kuba naye yali kyasula amaama nangamba tewali buzibu ngenda kunoonyeza mukwano gwe nga wanamugirangu nsula nenjira nga nsudde ewa gundi mukwano gwe bali bamuyita Shakira mukwano gwa bbaawo nenjira nga nsulaawo nga mbeerako awo olwamala maama we n'ava mu nnyumba netubeeranga ffenna kati netumala netujja muno mukaseni twasookera wali eri nga olaba bondi webazimba bondi empya motoka saidi zeno waliwo obuyumba ekyemmanga wansi awo emabega wa bondi saidi zaawo nga walitoyi nga mama Shamimwa netufunawo ennyumba twafuna ennyumba netubeerawo mu January nenfuna olubuto naye nga ne mama wange takimanyi nti ndina lubuto nti nafumbirwa n'okufumbirwa tegeeza wafumbirwa ng'oli mu myaka nga emeka nga 16 15 15 n'ofumbirwa mulenzi ye ng'akwagala ng'olwo mulenzi ye ng'ali myaka ng'emeka awo yali nkwane yalina emyaka 2 okay yali mukuluko ddala ku gwe kati we yatuula nemunyumiza ebizibu byange namala nangamba kati ogenda kuddawa nemugana nange simanyi kuba kati gyendi nsula mu buyumba neralikira abasajja okunkwata kati luvannyuma yo nangamba ngenda kutwalibwa mukwano gwange Shakira ogira osulaawo yobadde otonyumizaayo kati ogyofuna olubuto tannaŋŋamba nti akola ki nti anjagala neŋŋamba naye lwaki sifumbirwa era kyo kyampaliriza okufumbirwa nga tonamanya nti akwagala takugambako ku biri byotegedde nti tubikolemu biki n'ebirala yali yanjatulira kimu kyanjagala neŋŋamba siina gye ngenda kudda siina wembeera kiraba nkoyera nga okola ki osula ebweru awo bwenava nempalirwa nenfumbirwa so nobeera naye nofuna olubuto nafuna olubuto mu January mwaka ogwo oguwedde tekuyinza bba guwedde omwana bagenda weza mwaka guba guli ogw'emabega nafuna 2 mu gumu n'ozaala 2 omwana nabeera kati tuli mu 23 ne kati naye mutambula wadde embeera ali bwetyo naye omwami yakwagala talina problemu takuba mubeera mwenna nawe inakoyesa bulungi tomanyi osanga yali ankubiyeko mulundi gumu nga ntegedde nti alina gwakwana olw'ensonyi n'akifuula obusungu osooka n'oguma abeewabwe bo bakumanye baboba omulenzi abeewabwe bo omulenzi bamanyi kayunga kitimbwa yewaabwe era yantwala era gye nazaalira kuba nali ne nazaala wange onansonyiwa okubuuza ndaba enkovu gy'olina kuliisa eno neyite no waggulu paka wano wansi ate eyo enkovu yajja etya gy'olina kuliisa eyo nenkovu nange nkuze njiraba tomanyi ava kuki bwe nabuuza maama yaŋŋamba kimumbu nnyumba yali abeerawo kisaidi z'ekyalwajjala kuba enkovu ndaba yakwate omuliro mbusima nze nakwata kukande ennyumba nejja omuliro naye ate abantu abamu baŋŋamba yali atamidde nakuba gundi obutaala bw'amafuta kakandu ka tadooba kuba naye alina wano enkovu ku mukono gwonna okay bannange ebintu si byangu kati amazzi eno ge gabacunya mwongere kasolodde mukola mwina musiika wali kyapati nemusavinga abantu omwami yakola gwobeera waka omwenzizaayo omwana nange nanoonya omulimu mutandika nkola mbadde nga nkola naye ne banziriza omwana nga mulwadde kale yiiya era mulwadde abadde akyali nekirungi kati omwana yafunye ku kyokulya naye wafunye ku kyokulya kuba jasi yebatataganyizaamu bwe bibula taata afusika kyapati nga mulya kyapati nga mubeerawo katusabe omwana atereera awone treatment afuna ajja kuba kiriyasi ekyo tegeeza naye bwe bityo ebiba embeera yonna naffe abeera ku kamera abantu bagamba bannange bwemumalayo n'ebirala wa tulya sitole z'abantu naye naffe lwakuba ogumya mutwe naye kasito ekirungi mukola katusabe katuna embeera ejja kyuka kitegeeza wenzija gwegwana erinnya lyogambye Namatobu Patricia so maama omwenge gwa maama mukuba nti anyonyo omwenge kikyavaako obuzibu kati maama tomuwulizaako
nakoma gendayo nga nzadde nali ne nazaala wange nagamba bba wange nti ninza ofuna obuzibu nga tebamanyi wajjenva tebamanyi bantu bange muntu n'omu kitegeera nga bamanyi oli tata wange owekamuli ate nga bawulira abantu bagamba mama wange yagamba si yanza ne bagamba ofuna ekizibu tetulina tugenda kukola ki tandikira ne tugenda naye nga maze okuzaala twamusangayo ewa jjajja n'atwaniriza bulungi netutula nambuuza wazaala nze nagamba ki ekyakufumbiza nange ne munnyonnyola nga bw'obiŋŋambye temama obuzibu bwava nga we byali era namusanga anywedde kigezayo muntu wa kabisi kati omuwuliza kumukubira kasimu ye sirina nnamba yewe nakoma omukubirako yaŋŋamba wenakoma omukubirako kuba nalina ebizibu ebinsumbuwa nga nyambyamu ne taata wono yaŋŋamba kimuyogera naawe oba oyogera sirina budde naawe maama nenzijako essimu okuva olwo siddanga mukuba kale taata yo omuwuliza yoligwe yagamba si yewuwo wamaana nokikakasa nenkikakasa era n'abantu banga nti mufaanana kati mu famire yo ogenda yewa taata bakumanyi manyiyo awo nga kugudusha palyawe kale taata beera nga oyogera nnyo naye kati n'ekirala maama obalaba maama wadde abaaliwo ati wali abatabayina okitegeera nga bakaabagamba mwagalirayo oba yetanjagala so embeera Katonda jjagikyusa kale nja kuba yitawo nja kuba ngenda kwongera okukomawo nga tuzze okulaba omukyalo ngenda kuddamu okukomawo nga tuzze okulaba omukyalo ono so nja kuba nga naawe nga nkuwenja nga tulabe kigenda mu maaso wano kitegeezawo wawanvu nnyo naawe oyagala kugendayo n'omwana tegamutukeko amazzi genda mpola mpola gakuyingirira ddala Panange Allah akibaru gayingire paka munda mu nyumba soko benga gula binafuluma bifuluma tola mpaiso bainga mukama nyami ne kutatoba tegutobye naguwanise waggulu so mpaliso obwasigadde waggulu naguwanise ageiga amazi agayingirira omwana n'alwala kati obugenda ko nga tengato zonna zavuddeko zino nazireseeko za kusibamu za taata ezitambula nazijje waziwanise waggulu ebyo bwanika waggulu awo mu kiveera ky'ennengera bino masowaani nagoziza nengawanikayo kale omufaliso tegwatuuseko mazzi tegatuuse ku kitanda oba mu kitanda mwakiwanika waggulu tetulina kitanda twesulira wansi era weeritereera tuligula ekitanda omufaliso mulina gye muguwanika waggulu wemuzukuka osobola okugulawo wano ku dinisa oba zibulyako okugula banaye abatulaba ku mukutu gwaffe Good Talent oyinza okubeera n'ogamba nti gwalina ennaku buli muntu ayina embeera mwayita mwalabira enjuba n'omusana abantu bafe abatulabira mu diaspora mwebale nnyo abatulabira e Qatar, Dubai, abali e Saudi bakadama mbaagala nnyo nnyini ddala nengezaako kubalaga bannammwe abali n'abaasigala mu Uganda ebintu biri biti nze ngyabanga mbawa buli kimu kyonna ekinaaba kiri eno gompyako kyoba okola subscribinga so enkuba yatonnya okuva ssaawa nga 8 ez'ekiro yinekedde ssaawa nga 8 ez'emisana naye ekiri eno simanyi nakumanya kuba bwe nyongera okufutiza mu ndeyo ojja kusangayo n'abaana ndowooza abafiiridde mu mayumba tulinawo abantu okay so wagitegedde nti enkuba ejja bimu tulina gye n'obiwanika omufaliso guliwa omufaliso gugwongezaako okugulengera wasiba waya munda mu nyumba so ogwanika waggulu n'engoye z'omwami nazo ku kateni zonade nzozeza nenziteekayo obutayingiramu mazzi olubuto amazzi tegalutuuseeko mwana wattu tegasobola olubuto olwolabika olwagala kulabye olina essanyu ly'amaanyi kandabe engeri gy'obuuka wano oveeyo enga tesigaddeyo ejja kwambuka efronti nga mpola mpola kale buukayo tulabe n'amakali munda banayo ne mama kali munda ono twagala tumukwasizeeko ngenda mugulirayo ekipande eky'omutwalo nga bwagamba mbeera ya kimafiya n'obuukayo okay mwana tagwamu bannange kuba wagwiramu awakirira bukirizi wansi bannange ndowooza nti mulaba ndowooza mulaba bwetagalawo nga bifuluma budomola biki kati wa muno yalese tagadde nawo
Tebamubbe oba temulimbye babba. Engoye z'omwezi sali amagezi muziwanika waggulu. Nina mukono gwange abeera wali. Kyokola kimukireko nyine ng'okissa wansi. Engato yange ekutuse. Ogenze kuddayo kufuna ndala? Ekutuse. Nange. Si byangu. Nabasuubiza nti wonawe subscribinze ku mukutu gwaffe guno emboozi ojja funa ez'enjawulo. Ebyo nnyini ebyomiisinga ebyo kanenze ngendo singa okwagala okwongera okukwata. So nga tubaleetera emboozi ez'enjawulo mulaba abantu embeera mwe bawangaalira. Njalaba ebintu ebyewuunyisa ebyenjawulo kino nakyo kyewuunyisa. Kubanga eno ennyumba oyinza olowooza temusula abantu. Naye abantu mwe bali munda eyo. Naye enkuba yatonye mazzi ne gayingira. So kitegeeza kasamujulira ng'etonnya nga mugamba leero kiwedde. Guno mudido. Ennyumba ezisukka oba n'olukumi eziri muno bonaona babeera mu mbeera bweti. Kati kubemu akafaananyi. Ne wa chairman gatuuse? Chairman ali ku kizibu. Chairman? Wakukyalo. Bamundagiridde naye nyinza obutasobola tuukayo kuba amazzi mawanvu gaba gagenda kuyingira mu gundi munda. Amazzi baba gakuyingirira ddala wenna. Togwa nange zonna mbisi. Allah akbar. Tulira nkankana mukankana.